Now, if you hear a Muganda talking Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Mu byafaayo by'ensi, buli musajja abadde ow'amaanyi mu nsi mu byafaayo n'ebitabo by'enzikiriza nga bimuwandiikako amusudde oba ababasudde babadde bakazi. Kinajjukirwa nti mu Bayibuli Samusoni yatigomya amawanga n'akuba buli omu nga buli omu amutenda amaanyi, naye Daniela ye yamusuula, ye yamuwaayo mu mannyo g'ababi okusobola okuba nga bamusuula n'omuggyako amaanyi ge. We naamaliriza ng'otegedde kiki kyentegeeza, wabula njagala kisooke kino tukimanye nti nno Nnaabagereka Sylvia Najjinda olunaku lwabadde lwa mukaaga yalabiseeko mu State House mu private visit newankubadde ng'enkola za General Museveni nti bw'ogendayo mu kasirise mu lwatu ng'akwatula. Kakati yakozesezza omukutu gwo ogwa Twitter ogenda mu maaso n'okutegeeza obubaka bwe ngenda okusomera. Wabula ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ne mu mikwano oba mu bantu beweesiga musobola okubaamu abakulyamu enkwe. Eggwanga nga lirwana bannayuganda ne Buganda balwanira kabaka waabwe, waliwo abamuli ku nsegere ku lusegere b'osobola okwewuunya. Katusooke tufuneko katono nnyo ka clip kano then nzije tetunnatandika. Tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakica. Era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo. Ebyo byonna Katikiro abyogera ne simanyi oba jjukira ekyaliwo mu 2009 oba gavumenti ya Amini yabikola oba yobote awo simanyi. Kitegedde mwana we are all sick. Mwatadde ku Museveni temaje mukitamuja gana etujja kusigala wano oba byakemeko bemeka Museveni uruko. Wano Bobi Wine nga muzzukulu wa Buganda yasinziira Luweero n'abaako bubaka bwaweereza General Museveni. Anyomye nakakanya n'azalawo Ssabasajja empologoma ya Lwemwasembayo okulya Ssabasajja Kabaka yakyogerako n'agamba talina buyinza okuwamba. Kaakati tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. Okay, kantandike bwe nti mbaanirizaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera mwe abali ku mukutu ogwa DPTV Uganda era nga musinziira mu bitundu by'ensi buli omu gy'oli. Weebale nnyo, weebalire ddala okubanga otugoberera. Ngenda kukusaba owe video yaffe like mu ngeri y'emu, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Nzikiriza nkwanjulire Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa gw'alina ebizibu eby'enjawulo muganda wange, teweesibaako nnyanja ya bizibu. Kwata ennamba y'essimu eryawo, kubira Sheikh Ashraf. Oyagala genda bweru, visa yagaana, bufumbo bw'atagala, mirimu gikyankalana, noonya Sheikh Ashraf, takuba nsaasi, ye wa dduwa. Mukwano gwange akusomera busomezi dduwa emikisa ne gitonyanga enkuba. Mu ngeri y'emu njagala kutegeeza gwe wenna zangoberera nti tukyayamba omwana ono saving obulamu bwe. Gwe wenna ayina ekisa mu mutima gwo awulira nga kikutteko ng'oli muzadde, weebale nnyo abazze batuwa nawe agenda otuwa Mukama kwatireko. Ekyo kyowaayo ekitono ne bw'osindika nnusu bisatu Mukama ajja kiwa omukisa olw'ensonga ekyo kivudde ku ntobo ya mutima gwo. Yamba omwana w'eggwanga. Njagala kuba nga ntandikira wano. Njagala kutandikira wano nti ebbanga lyonna lye tuzze nga bannabyabufuzi ab'enjawulo bavuganya mwami Museveni, bannayuganda bazze bawambibwa era nga battibwa. Wabula ekitundu ekisinza okuwambibwamu abantu n'okuttibwamu abantu abangi ye Buganda region. Oh yes, mu Buganda region.
Leero we gwatuuse ku mulembe gwa Bobi Wine okujja ovuganya mwami Museveni ne gubula asala. Basse, babuzizzaawo, basibye, obutwa balidde, buli kimu kikoleddwa. Naye byonna nga biri awo tuyina abantu be natandise nabo nti buli musajja abadde ow'amaanyi mu nsi muno ebiseera ebisinga amenyeddwa mukazi oba abo abamumenyeemenye mumukakkanya mumuteeka ku ttaka bayise mu bakazi. Njagala kutuuka wano olunaku olw'omukaaga Nnaabagereka Sylvia Najjinda maama wa Buganda yakyaddeko oba yagenyuwaddeko mu State House Entebbe mu bugenyi obw'ekyama newankubadde bwamaze ne butegeerekeka. Era mwami Museveni mu kuwandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter yawandiise bw'ati, njagala ompulirize ate ngenda kusaba malayo akatambi k'olunaku olwaleero nkukuŋŋaanyiriza obutambi obw'enjawulo obulaga nti General Museveni one tayagalangako Bwakabaka ate si bwa Buganda bwokka wabula bwonna. Ekyokubiri, mwami Museveni tayagalangako muntu ayina maanyi mu bantu era anoonya engeri yokka ekumenya n'okukkakkanya paka ku ttaka. Njagala tugende mu bubaka. General Museveni yawandiise bw'ati, I received Her Royal Highness the Nnaabagereka and her delegation at State House Entebbe. He told 1 million plus followers ku mukutu gwe ogwa Twitter. General Museveni yabuulidde abantu, but this was a private visiting. Babadde bakyadde mu kyama then ne bijja public. We bijja mu public fe tubitaputanga bwe tubitegeera, so si bo babitegeera oba babikoze mu mutima ki, wabula fe tetutunuulira bintu nga we babituwandiikidde. Tukuba view, tukola general view ey'eggwanga nti kale tukimanyi Nnaabagereka yasinkanye General Museveni. Yes, si kibi naye kitegeeza ki? Nenzija wano batutegeezezza nti bagezezzaako okulaba nga boogerezeganya ku nsonga y'eddembe ly'obuntu okutumbula obwakabaka, like okutumbula obwakabaka bwebwe nnono, cultures n'okutumbula like development n'okugezaako okulaba nga oba oliawo abaana abato abajja obuzzi tebattibwa mu ebyo eby'obutaliimu. Okitegedde bulungi? Ekyo ne tukimanya, ne tumanya omulamwa ogw'abatutte mu State House. Naye ebyo byonna nga biri ebbali, njagala twebuuzeemu abantu abazze bafa, abaana ba Buganda abazze balaajana, abaana ba Buganda abazze bagamba ki? Ate nga waliwo n'okwemulugunya nti oba oliawo maama wa Buganda. Sijja bigendamu ebyo, naye bwe yatuuse eyo ddala ddala ekyo kye kyabadde ekituufu. Kubanga bino byogerwa, yes, byogerwa mu kamwa, naye mu bikolwa tulaba birala. Bino babyogeddeko babiteesezzaako nga bo. Ne maama Nnaabagereka amanye ekiri ebweru eyo gye kwegamba amanye ekiri ebweru w'ebisenge bye bateeserezaamu ekyo. Buli lunaku abaana bawambibwa, buli lunaku battibwa. Yagenze kuteesa ne General Museveni. Mu ngeri y'emu Ssabasajja Kabaka nga yakamala okukola okwogera nti obwakabaka bwazzibwawo naye tebulina buyinza bwesalirawo. Tebulina buyinza bwesalirawo. Maama Nnaabagereka yagenyuwaddeko munda mu bisenge bya State House oba House ne boogerezeganyamu ne General Yoweri Tibahabulwa Museveni. Ampuliriza, obwakabaka mu kusomoozebwa kwe bulimu ani ayinza okwogera ku bibuluma? Kubanga empologoma yo tesobola kuvaayo openale, ebaako ne weekoma newankubadde luli yalandulula ku bigere naye ebigere baabikwata batya nti Kabaka ayina watasobola kutuuka mu kwogera.
wano Kyagulanyi Ssentamu ye we yagambira nti nze nja kubyogera kubanga ndi mubanda wa Kabaka. Ndi mubanda wa Kabaka, nze nja kubyogera, ye tajja kubyogera. Naye abaffe ebyo byonna nga bigenda mu maaso nga Kabaka akuza aweze emyaka 30 ku Namulondo, Katikiro yavaayo n'agamba nti Mwami Museveni tayagalangako Bwakabaka bwa Buganda. Ne mukudda Kabaka baali tebaagala, ne mukudda Kabaka baali tebaagala aveeyo oba oliawo ajenga Kabaka, baali baagala muleetanga mulangira. Era former Katikiro agamba Mwami Museveni tayagalangako Bwakabaka bwa Buganda kuddawo. Kitegeeza ki? Njagala kubeera nga nkujjukiza nti tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi wa dua, munoonyeeko mukwano gwange ku namba y'essimu gy'olabaawo. Sheikh Ashraf akola ku bizibu ebyenjawulo, munoonyeeko mukubireko, teweesiba mu nnyanja ya bizibu. Njagala tusooke tufune akatambi kano ke tugenda okufuna kooleka Katikiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'abaako ebigambo byayogera. Njagala tubiwulirize bulungi, bwe tubivaamu nja kwagala ombuulire, wandika wansi, genda mu comment section onteereyo obubaka, nja kubusoma okusinziira ku Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, munnamateeka omutendeke, ye mukuumaddamula mu kiseera kino. Kasooke tufune obubaka bwe tubuvaamu then je tweyongereyo. Tulina obubaka obwaliwo mu 29 nga Kabaka agaaniddwa ogenda e Bugerere. Ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obwobote n'obwami mu bintu ebiwerako. Ekyamazima naye ate muwulire ki, obufuzi bwe NRM businga obwobote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga. Mu Uganda nga twegerageranya ku mulembe gwa Amini oba ogwobote, banne mubadde mutya. Tetusaana kugerageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakica. Era njagala kibuuliramu abavubuka, mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo budde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo, mubikomya kungulu. Bw'onyiiga ng'ojuliza obote, bw'onyiiga ng'ojuliza Amini, lowooza ogende ekino kituuke ku kibondo ku ntobo. Akutya tusaana okwegeraageranya kwabo betwegomba so si kubajeganga Amini oba obote. Oyo ye Charles Peter Mayiga. Simanyi oba yeerabidde ebigambo ebyaliwo n'embeera eyateekebwawo gavumenti ya Mwami Museveni mu mwaka gwa 2009. Kino kyaleetera n'okuggalwawo kwa radio ez'enjawulo nga muno zikulembeddwamu CBS FM, Radio Suubi, eyo yali emanyiddwa nga radio y'abazzukulu ba Buganda, ne radio endala eziwerako. Kino nga kyateekebwawo ani? Idi Amin Dada ye yali mu bino, ddala Obote ye yali mu bino. Njagala tulabe ku mbeera eyaliwo by then, tufune ne ku bigambo. Yes, katusooke tulabe embeera eyaliwo. Mu Septemba 29 eggwanga lyali ku Obunkenke oluvannyuma lwa gavumenti okugaana Kabaka okugenda mu ssaza ly'e Kayunga. Gavumenti yategeeza nga Kabaka bw'era alina okusooka okufuna olukusa okuva wa Ssaabanyala Beka Kimeze. Gavumenti era yalaga okutya nti Abanyala abali e Kayunga baali basobola okwegugunga, olwo ne balyoka bakola obulabe ku Ssabasajja. Embeera eno ey'Obunkenke yaviirako okubwatuka kw'amasasi ne ttiya gaasi era abantu bangi baafa. Kati olwaleero kkooti etaputa amateeka etegeeza nti kyali kikyamu poliisi okuziza Kabaka okugenda e Kayunga n'okusannyalaza enteekateeka zonna ezaali zikoleddwa. Abalamuzi 3 ku 5 abatula ku kkooti eno bakkiriziganyizza n'abeekubira endulu gye bali nga bagamba nti buli Munnayuganda alina eddembe okugenda mu kitundu gy'aba ayagadde n'okusenga mu kitundu ky'eggwanga lyonna, nga n'olwekyo okugenda e Kayunga Kabaka yali akozesa ddembe eririmu w'ewasemateeka. Mu balamuzi bano mubaddemu Lemi Kasule, Egonda Ntende ne Ruby Opio Aweri. Kakati njagala owulire abalamuzi abaagaana
nga bagamba kyali kigwanidde Kabaka omugaano genda e Bugerere. Njagala just owulirize mannya gaabwe. Just wuliriza mannya gaabwe abo abagamba nti kyali kikyamu Kabaka ogenda e Bugerere. So nga balamuzi okuli Edward Mwangusha ne Lilian Tibatemwa baawukanye ku bannaabwe nga bagamba nti kyali kisaanidde kugaana Kabaka okugenda e Kayunga okusobola okukuma obutebenkevu. Abamu ku baali bakulembeddemu okuyimiriza Katikiro ogenda e Bugerere mwalimu omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakooba. Kiddayo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyeyagamba nti Abaganda ba wano twabaki? Abaganda ba wano ani yatuloga? Dwaki ffe tukozesebwanga? Dwaki buli mwami Museveni kyayagala okuyisaawo akozesa ffe? Ensonga za justice omuntu bw'abanga alwanirira ekintu ekikye, ekintu kyamanyi nti kikye akimuli mu musaayi, ekiba kyangu okukimuggyako n'okimwerabiza. N'olwekyo ne tumusaba nti yandibadde akoma wano nga ekitundu ekitakyali kirungi. Pensioni evudde ku ki era lwaki? Pensioni evudde ku bantu ab'enjawulo. Mulabye jjo ekyavuddewo. Jjo abantu balwayotinza, abantu tebakoze emirimu gyabwe, tawuni yonna neefuuka yabizibu olunaku lw'eggulo. Ate era tuzze tufuna intelligence information okuva ku ground kubanga ku makyo bwedda abasirikale baffe mwebali nti abantu bategeka biso, bategeka miggo, bategeka mafumu, kati ebintu bwe bityo biba gye tuliira abasirikale gye bali bategese ebisonga. Kati mbadde wano naye nga bonna oba oyagala nja kuwa updates. Oyo ye Judith Nabakooba. Muwulidde bannamawulire nga bamubuuza nti mwawulidde nti waliyo abategeka ebiso n'ebiringa ebyo. Ne bamubuuza mwakakwatako bameka nga tamanyi talina na kyakuddamu. Ye bamuwa buwe biragiro genda okole kino n'ebyokuddamu tabirina, tamanyi na kyayogera. Beebo Abaganda bawano Kyagulanyi Ssentamu be yali ayogerako. Ampuliriza, sagala kubanga nkomaawo kyokka, njagala okwongereza ku nsonga ya Naabakyala wa Buganda. Ebintu bingi ebizze bikolebwa Buganda, ebintu bingi ebizze bibeerawo. Mwami Museveni azaalaga era ng'akakasa nti eggwanga Buganda ddyo alinga lyatayagala, naye ekibi nti ate lyerivaamu omusolo omungi. Kati alaba nga ekyo ddiko lyatakirina, ayina kukwata abo abafuusa ab'omutwe omunene, abo bo n'abajjamu okusobola okuba ng'afuga bulungi ekisi kye. Naye mba emitwe eminene mulimu omuvubuka omu eyatoloka mu ngalo ze era ng'alabika yali tamumanyi bumanya. Singa yali amumanyi yandimukozeeko mu bwangu ddala, ate nga n'omukolako azze akigezaako kiganye buganyi. Ye Kyagulanyi Ssentamu, ye Muganda alinga asigaddewo ng'ali outspoken, tasirika, ekimuluma akyogera nga bw'ayagala. Munajjukira nti Ssabasajja Kabaka mugezaako okulaba ng'akunya Obuganda, tukimanyi, era ng'abamu tulowooza nti oba oliawo ayina n'omukono mu Katikiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga. Mu ngeri yemu ekitulaga nti oba oliawo mu Bwakabaka bwa Buganda munda ayinamu emikono gye, kwe kutunuulira abataka nga Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka, ate abataka ne bagende wa Mwami Museveni ate abagulire ettaka kwe baba bazimba ekitebe ekyabwe ng'abataka ba Buganda. What a shame! Obwo buswavu. Kakati Ssaabasajja Kabaka n'asigala mu bbanga nga ye agamba Obwakabaka bwe buli ne tebulina buyinza, era n'atutegeeza nti tebabwagala. Katikiro eyawumula n'atugamba Obwakabaka omusajja tabwagalangako. Ekyo ne kidda ebbali. Kati
n'otunuulira nga maama Nnaabagereka yagenze kuteesa na mwami Museveni, agenda kuteesa ki ne mwami Museveni ng'ate mwami Museveni ali mu nteekateeka zimalawo baana ba Buganda. Ssaabasajja Kabaka n'asigala mu bbanga ng'asigazza omuntu omu asobola okwogera ye Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yekka. Mubeere bulungi, atakuumira mpeera abaakuumira embaagala.